Ebugum ne fujjo byayongedde mazaalibwa ga Bobi Wine olunaku olwaleero Wininwaji atabukidde bubi nnyo abo abamumanyira n'abawa level so nga Dr. Jose Chameleone n'omukulu Big Size Byebe Cool omukwano gwabwe bagututte ku level ndala ngenda kubambi kutuusako ogenda laba akayimba akafuuse akayimba ku buli mumwa gwa Munnayuganda akansoke nkwanirizeko nnyo gwena mukwano nti tuli ku Vicky exclusive wamu ne Wonderboy UG and thank you so much for subscribing mutraising the app and we appreciate temujja ngokwo kansoke nkusabe video no mukwano jimpeleka like yes liking aka video tusobola okubeera nga atweyongerayo as usual we are powered by Biva Organic natural and healthy products bakujjanjabisa ddagala lya butonde basangibwa ku Access Building agenda yo labe products zaabwe ez'enjawulo ate era nga ojja kuvaayo owonedde ddala okwosako Hajati Akoledde omusomi w'edduwa agamba nti agenda kuba kulombereddwa ensonga mu guno omwaka mu contacting ku namba y'essimu gy'ogenda okulaba mu kabox aka black okuli Hajati Akoledde omusomi w'edduwa era ng'ono asangibwa Wakiso. Kusabye video jimpeleka like tutandikirewo ewatali kuwananya omukyala amanyiddwa nga Wininwaji nannyini kulaga mubiri atatya kuswala na kuvumibwa olw'ennyambala ye avuddeyo n'atabukira bubi nnyo abantu abamumanyira kankuwa katambi kookerabireko sina gwentya mwe motherfuckers kitegeera sina gwentya bonna mwenna ojja onsirwalirako mbu selfie temunsinikira binnyo kitegeera mbumanyi mwagala nnyo okwasaamirira mwagala mmanyira abayimbi nga bwe basirika nze siri musirise sibagamba nga kombo ndi musirise kuva mu ssomero nali simanyirwa saagala kumanyira even on the outside world kitegeera mumanyira abaana be mwasoma nabo you're not going to tell me what to do. Ndowooza omukyala Nwaji mumwewuliriddeko bwe tugenda ku sides za Dr. Jose Chameleone n'omukulu Big Size Byebe Cool bavuddeyo ne babeera nga bongera okukiraga abantu nti bo tebakyalina ntalo nga bwe gwali edda jjukira nti bano ababiri actually baali basatu Bebe Bobi ne Kamili bakubagananga nnyo mu biseera biri wabula oluvannyuma bajja ne bakwatagana era okuva ku olwo bagezaako okulaga society nti bo omukwano gwabwe akati gwaddirawo ddala ebintu by'entalo babyeresa era bakula mu mitima ne mu mwoyo kosaako ne mu bikolwa bye bagenda maaso n'okubeera nga balagana ddala abayimbi bano abato nti music takyetaaga mu ntalo katulaba akatambi kaabwe era video jimpereka like Alright, omuyimbi amanyiddwa nga Suspect Laser ye yaleese oluyimba oluli ku buli mumwa gwa Munnayuganda era buli wagenda maaso n'okubeera nga performing oluyimba luno olumanyiddwa nga kito kyange olabira ddala abantu oba audience ng'egezaako okwapreciatinga a creativity yateereddwa mu luyimba luno njagala nkuwa akatambi kano owulirire abaana engeri gye bagenda maaso n'okubeera nga basaafisa oba okusuddiya oluyimba luno engeri gye lwalabiseemu then oluvannyuma nkomewo mbere nga nkwongerayo mu mawulire gaffe amalala katulaba akatambi kano then nkomewo songa ate omukyala amanyiddwa nga Queen Shiba Queen Kama avuddeyo n'abeera nga ategeeza abantu b'omu London nti bamwesunge era bamwerinde agenda kubeera nga abasalako ennaku z'omwezi nga 26 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokubiri era nga Queen Kama agamba nti abantu b'omu London babadde nga bamumisinga okumala akabanga wabula ke kaseera agende maaso n'okubeera nga oba oli awo abapafomingira n'okubeera nga abalaga nti yadde TNS atakyagirimu naye ate endonga akyagitambuliza ddala bulungi n'abantu agezaako okubalaga omukwano nti gukyaliwo katubirabe kula omukwano gonna kyuka ne feelinga nga yatuuka message yo yatuuka eyo message y'omukwano gwo yatuuka ngamba mboyagala nnyo my body
my body. When you miss a no kusinga come my daddy. My daddy. Mugamba mteba nanga bantu benanda ni Shiba Karungi, a swag mama, and I'm calling you out on the 26th February at the Love Fest. It's going to be at the Royal Regency. Don't miss me. This show is going to be sponsored by JF Solutions and Holy Pads. Queen's not the best. Showtime London. Don't miss me. Amazalibwa g'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine gengedde era nga kyetusobola okugamba ekigambo ekisembayo nti galunaku lwaleero wano nga Viki exclusive ne Wonder Boy UG mutukkirize nga tuli wamu n'abawagizi baffe ba Queens ne ba Kings abasubscribinga ku mikutu gino ebiri egikyasinza okukasuka mayengo gazeewala ddala atutwale eddakiika ne bwebemu ba a half a minute congratulating omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndabye posts nyingi ezigenda maaso n'okubeera nga zimususuuta ezigenda maaso n'okubeera nga zimuyozayoza okwosaako posts ezibadde zimuwanika nga ddala kituufu olaba nti Bobi Wine alina omukwano mungi nnyo eri abantu bakiikirira, eri abantu basanyusa, n'eri abantu mbutuufu bayambye mu bintu ebyenjawulo nga n'oli ayagala bwagazi Bobi Wine for no reason. Kale we congratulate you oba we wish you a happy birthday moment ez'essanyu. Tumwagaliza celebrating bulungi ebikujjuko bino ffe nga Viki exclusive ne Wonder Boy UG atukusabira birungi byerere Mukama akuwangaza era akwongeremu emyaka atusuubira okuba nga tugenda kutuusaako byonna ebigenda okgenda mu maaso ku mukolo Bobi gwagenda okubeera nga ku kabaga actually teguba mukolo ku kabaga k'amazaalibwa akagenda okubeera nga kakwatibwa essaawa yonna. Posts zigenze maaso n'okubeera nga zifuluma naye nga kyolina okumanya nti Barbie Kyagulanyi naye wali nnyo okusobola okulaba ng'ateekateekera omwami ono Bobi Wine asobole okubeera nga bambi afuna essanyu ku lunaku lwe luno olw'amazaalibwa. Mbasiibulidde wano mpitibwa Viki era nga teweerabira ku likinga na subscribe.